Yeso kenatera nga bulijjo tolekede entandikwa tugenda maaso saagala gisubwa ate nate ekyatandika butandisi Moonlight Film Production nate Moonlight Film Production batwesako entandikwa ya sinema mbulambalamba Moonlight Film Production izi ekyali ntandikwa saagala gisubwa ate nate batusako balese kikino Awamala Leonard Film tukyatandika tugenda maaso kuva mu New Roads Corner film bagise omumpembe yetandise mbulambalamba era nga saagala bakunyumirize nagaye toyina kusubwa abazanyi babo mulembe era nga bwe mulina abagarafiyo nakwerezanga n'abakyala mukano tutandika butandise firimu eno ebitundu byonna tubirina erina ebitundu bibiri Kimbowa Seraldi akwerezanga Kula kwotadde mwana mulana Matastera akwerezanga Siyomba ekyatandika butandisi New Roads Corner Videos Songa Wamala Leonard akulezanga chifu bazanye anange katumunu Seru Uwaji Godfrey akulezanga Tonyoma ekyatandika mbulambalamba era nga saagala bakunyumirize Kawesi Alex onakwelezanga Mujambula ate nga kwerabira nti omukuluzi waddeewo yakwelezanga Chifu Tebesikisa Chifu Tebekisa Chief Nancha Evelyn one mama wa Kula Kimbowa Seraldi producer ekyali tandikwa era nga saagala gisubwe Wamala Leonard naye producer waako ekyali tandikwa Seruwaji Godfrey tutandika butandisi Kimbowa Seraldi ye mwandiisi nagambye eva mu New Roads Corner Videos bakutusako filimu enkuyanja okuyitamba agents ab'enjawulo Kimbowa Seraldi n'abagala Fiona yakoze ku kya makeup ate nga Seruwaji Godfrey yakoze ku kyebambalo Gladstone Ike Kasozi director of photography Menelik Seraldi yakoze ku kya kamera tutandika butandisi Gladstone Ike Kasozi ye director oba editor Kizamani Sulu Sejemba ekyatandika kakano mufunze tulengera akaalo batulege bwekate kafaanana era ebbali eno tulengera aliwo abateze enjiri bayizi tandise n'abayizi kutale gwe simba enkondo enywera ate bw'okola ensobi gyaleeta obuzibu eri ensolo balina okugikulukusa emisindo gijja waggulu eri ku lusozi giserengesa wano erina kugwa bugwi mu lutuula tereza wali akantu akalina okugwako obugwi obulungi ennyo ekyali ntandikwa kaakano ogenda okulya bagitwala mbirimbiri wiyoyinoyi ensolo bagireeta ku kizigo kweri bagijja waggulu eri okugiserengesa eno ng'erina kugwa bugwi mu lutuula ekyatandika yiyoyino balina kugireeta ng'erina kugwa mu lutuula ogenda otuuka mu lutuula bannange tugobye empewo balabika bagobye empewo ate ensolo erabikako ekutewa ko nsimanyi simanya agikanze ani akanze ensolo eyo mwabasayire embaliga mu nnimiro yange mwagala ki kaakano bagoba ensolo okujja okumpi n'ennimiro yonna mukadde omu olusuku gwolina amagezi kono gwontwala mu kabuyonjo atalina magezi nigwumanyiira ensolo abayizi bano balina emize egy'okusaatuukiranga mu malimiro g'abantu bwenja kukukuba effumu kamanyira ate nno baba bakambwe oyagala kutumanyira kinulaba omusiru ono tugamba ensolo yaffe tubuzeeko ate twala eri temuntiisatiisa mukiddemu kale mugenda kukola kimuddamu ne muyigira ewange mukiddanga mujja kundaba kikazi kyeka kisiru kino omukazi yabatabukira bweno mwasa bagamba nti eno gye mulina okuyigira embwa zino bayigidde mu lusuku lwe eriyo abantu nga bakambwe nga yetayagala muntu ne bwoba oyise buyisi mu lusuku eno muntu lyotaalye ku nyama muntu lyotaalye ku nyama olaba ne bahivi maguja n'embwa nazo ziwuliranga mu butuufu omuyigo guno nguzikoze bubi nnyo nakyala asigala ayomba
akaalo batulegekeeko. Tutandika butandisi tulaba omumpembe. Kaakano twaddako ebbali eno. Waliwo gwe tulengera ati aba enkuwo 7 asuula mu kkubo. Enkuwo bw'ati aba bwakanyuga eno. Asudde 7 mu kkubo. Kumbe waliwo emmoloka y'omukulu konvoyi. Konvoyi ebegenda. Aba ekikyate. Mukama wange. Sebo ekitiibwa. Waliwo asudde 7 mu kkubo. 7 mugijjeyo mukube kiboko za kitegeere. Ono omukulu yali mukambwe. Kumbe ogenda okulaba abambowa. Bajja ne basooka bajja 7 mukazi wattu abadde ati abankuuze. Gwe nnyabo oyinza otya kusuula 7 mu kkubo tomanyi nannyini kombo yena bamuzinyuula wetaaga kuba muntu kombo y'omukulu eyitawo oteeka koti 7 gyo mu kkubo talina kisa bakuzinyuula kibooko ng'akanudde amaaso bempi pizifuuse empi kibooko bannange. Kaakano bwe bamalaawo nga basimbula kweyongerayo. Kumulambe kwa telekisata twayisibwanga bwe tutyo n'olina futwa n'efubitizi. Kaakano ogenda okulaba ng'ono omukulembeze ate ye alabika gwe bayita musibira mu bbwa. Era nakyala yasigala yejjusa omulembe gwa tebekisa. Gwe tebaabonaabonanga nnyo bwe bati naye ate ku gwono kisusse. Bana abantu kibooko. Muddawo ne mwevuma abakulembeze naye ate bakuleetera omukulembeze ng'ate ye oli mulala nnyo. Kaakati nno mutaka yuno Ssekabaka buno bwakabaka bw'olaba. Obwakabaka bw'abatulege. Era mwe muli omumpembe. Buli bwakabaka bubaamu omumpembe waamu abeera Ssekabaka Ssenkulu. Kaakano omukulu yuno yasindisa abayizi be abatabaazi bagenze kuyigga uli ayagala kulya ku nnyama baali abayizi bange bamuyizi tasubwa Mbeesiga tugende tugire nga tunywanywamuko nga bwe bajja bayitawo singa ndo bandeetera guno ogw'abazzukulu bansamba wabula bwe bandeetera ku gw'abazzukulu bansamba kijja kuba kinkoledde ye Ssekabaka ayina abambowa be bano. Tutandika butandisi tulaba omumpembe y'effirimu New Lords Corner Videos. Bakabaka mukutuusako firimu zino ez'ebina Uganda, Kampala, Uganda yonna. Kaakati nno twayitawo. Eno waliyo ekyoto kirina okukumibwa kubanga essaawa yonna omunyama gujja. Essaawa yonna omunyama guyingirawo. Abambowa ekyoto tekirina kuzikira. Ssenkulu ng'ayingirawo ebyo bye biraato. Kuma mangu ekyoto naawe gwe omuliro tegusanyusa. Sajja abatabaazi bagenda kujja n'omunyama essaawa yonna ate olyawo. Mujambula. Geno leete n'abakyala. Kuno kale ssebo w'ekitiibwa. Yatuma Mujambula aleete n'abakyala Mujambula. Buno bwakabaka ono ye abatulege. Essaawa yonna abayizi bakomawo n'omunyama. Kaakano n'abakyala baamutumya. Yenna abakyala ono tukyatandika firimu. Era ng'ebitundu byonna nagambye tubirina. Eva mu New Lords Corner bagiyita omumpembe part 1. Munnange essanyu jereere omukulu akutumiza n'abakyala yajja mpolampola yajja akaaga okujja okusinkana omwami mu byoto eno. Ssanyu lyoka kwata ekkuba okujja aliko bamaidi. Kaakano n'abakyala yajja
Kabite. Kwiso jet tuleko wano. Munne kwiso jet tuleko wano nga bwe tunywamu. Nga bwe tulinda ate abaleeta omunyama. Emberenge yange. Nywemu. Yanywa mberenge. Mwenge bigere. Ate kabite. Kabite. Hey! Naawe olina okunywako nate mukwano buyogera nyinza obutanywa. Njagala luno olubiri olulaba. Njagala nduteeke ku mutindo. Olubiri alina okuluteeka ku mutindo. Ekyomubi. Bwenkutumanga oyanguwanga. Kyomubi oluddeyo naawe bwenkutumanga emberenge ojanguyanga. Ye batumye eddemberenge. Aleetebwa. Tugenda maaso. Nze sijjako wakujjukiza ndi firimu zino ziva mu New Roads Corner Videos. Ebakabaka mukutuusako firimu z'ebina Uganda. Totunda firimu nga tofunye lukusa era tugitunda sente zika wansi w'ennusu 10,000. Ekyo ate tujja kukufaafaagana naawe. Naye nga tugenda maaso. Mateeka bwe ganakwata tolajananga etujjanga tubalabula abamu afuuka ndiwulira abaafa bapapa ono etonyoma kituufu nnyo. Sobola kuva ku mutulege kuno. Nze nnyinza okuva ku mutulege. Tunywemu olwekyo. Leka tunywemu olwekyo. Omutulege tayinza kuva ku mutulege. Keekaalo oba bwe bwakabaka mutakono bwatwala. Empaawo ekaze. Ogenza kutuleetera mulala. Baleete. Empaawo ekaze kaaka twetaaga kyakunywa kirala. Anywa Ssekabaka gw'olaba Senkulu omumpembe. Tugenda maaso. Omumpembe anywa ne Ssekunywa yenna. Kaakano tuba tuli awo abatabaazi bakomyewo abagenza okutabaala. Naye bazze engalo nkalu. Kyokka omwami yeesunze. Abaayi. Bazze bonna balinga embwa enkubiddwa ekuba. Embwa ekubiddwa enkuba. Mmwe. Abaayi. Buzibu ki? Kiki? Embwa zonna ziwera. Embwa ziwera. Ziwera n'abakyala. Gwe. Ensolo etolose. Mwenna basatu. Luno. Ensolo ebatoloseeko. Engabi etolose. Omuntu tasokole ku mannyo. Leero omuntu tasokole ku mannyo. Wabaawo n'abeesunga obwesunza osokola ku mannyo. Ennyama nga tufudde. Omukulu obwedda ali mu mudu yakulya nnyama mubika. Leero luno. Babaayi. Mujje wano obubwa bwammwe. Tebaleese mu nyama. Obwedda omusajja. Mutwale embwa muzijjeewo. Mbagamba kujjawo mbwa temutunula. Tebakomyewo na munyama. Omukulu yadda ava kuleeta mwenge mulala. Obwedda ali mu modu yakunywa. Kaakati obwedda ali mu mudu yakunywa nga bw'alinda omunyama gujje. Kyokka be yasi. Abaayi. Mulina amafumu. Mulina entuula. Mulina embwa. Muŋŋamba mutyani ensolo ebabuzeeko. Egenda maaso. Ssebwa ekitiibwa. Mukama wange. Ensolo kwata oluye. Ensolo etoloka etya. Ensolo obwedda ani wano neesunga njagala ku n'ekyoto baakikumye. Omusajja wakugambiranga nti kyotanalya tokyesunga. Sooka okifune okyesunge. Ono yafuniddewo oluyi. Naye munnange twabadde eri gye twayigidde kaalo. Waliyo omukazi yatulemesezza alabika yakanze n'ensolo eyo. Yagambako ku mulambo gw'omukazi oyo. Kaakati njagala kulaba ku mulambo gwe. Abale messaati okuyiga ensolo. Ssekabaka n'atalya nnyama mwe muba mwefudde kino onaafunirawo engwara. Mubanga bamenyi b'amateeka olumba mufubanga balidde mbwakako olukwe. Omukazi oyo mumuleete wano.
Mule. Mbu yabalemesezza okuyigga. Alabika ye yakanze n'ensolo. Kwenda uko. Mwe. Kulemwa kuyigga wali musimanyi mukulu mumunyumiza bujwanga wamwe musimanyi ensolo ebuze. Engabi ebulidde mu kasaka. Genda. Mwanguwe. Bakambwe egenda maaso. Omumpembe part 1. Zonna tuzirina mu New Roads Corner videos. Era nga nkugamba nti gwe neetaaga okwegatta ku ba distributors baffe okuva mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda. Weegatte ku bannaffe aba New Roads Corner obeere ng'ofuna olukusa okuba nti ogaba firimu zino ez'ebina Uganda yonna gy'oba oli. Kaakati nno baatugaye ni waliwo omukazi alemesezza abayizi bano alabika yakanze n'engabi n'ebula bamutumizza. Omumpembe yagaye mugende muleete omukazi oyo yaani. Kaakati no munange eyo nno bwe tuvaayo mu budde obw'ekiro twaddako ebbali eno waliwo ebintu ebiremesa abantu okwebaka mu nsi mu luba ng'olina ebizibu n'otulo tujja tutono. Ono ekiro kiramba waliwo ali mu kusiita. Kiro kiramba ali mu kusiita. Nange. Ye? Mwana wangu osiita kiki? Ali mu kulogootana. Obadde otya? Oli bulungi. Naye oli bulungi. Ali mu kulogootana. Kiki? Kiki? Deki. Obadde ki? Mama kiroto kikomyewo. Mama ekiroto kinkomeddewo. Nange omuntu alabye ekiroto kikomyewo nate. Otulo ate ekibirala ne bijja. Obulo bintu bingi ebiba byesomba. Kino kiri uzannya ggwe. Tunulira. Kunondose. Entebe eri waggulu ku jjinja. Kaakano ku luno aloose entebe ng'eri waggulu ku jjinja. Ejjinja nga ppanvu. Era ng'ejjinja eryo ppanvu. Ngende waggulu ntule. Kati ng'ayagala agende waggulu atuule mu ntebe eyo. Naye ng'ate waliwo amusika okugulu amuga tojja gituulamu. Sinatera okutuuka waggulu gyerikoma. Ngende ntule. Kaakati nno kyekirooto omwana ono kyafunye. Twetaba enti. Tuli kaalo. Akaalo kaffe ke bayita abatulege. Akaalo k'abatulege kano kaliko ebintu bingi. Ate nga kaalo ka buwangwa. Tugenda maaso. Alowooza ebintu bingi. Otulo embeera gye balimu. Kale n'embeera yokka ekubuza otulo. Tugenda maaso. Abibuuliramuko nnyina. Omuntu akoze atya bannange? Ku nsi kuno abantu balina ebizibu ggwe. Tugenda maaso. Nage tuli ku part 1. Omumpembe gye tuliko. Kaakati n'oluvannyuma ennyo omukazi baamala ne bamufuna eyali yeekamwana. Mbwe era ye taagala bayigira mu lusuku lwe nnyabona nanana doyi wuuno. Gwe nnyabo. Anjowe ekitiibwa. Kikaze ekyo ekigwago okimanyi? Kino ekikaze ekigwago okimanyi tonyooma? Nedda ssebo. Wasa. Wikinga emu. Tukisonyiwe ekikazi kino. Bwe kyetonda nga tukisonyiwa. Koni bwe kyetonda nga tukisonyiwa. Meidi alaba. Kikuwonyeza lwakuba nti oli mupya. Gwe kikuwonyeza oli mpya kaalo. Amateeka gakuno. Amateeka gakuno togamanyi. Mupya yakajja wiiki ng'emu mbu. Towulira. Wetonde. Totegeera. Ani gwo wandulira. Netonda ki? Zeki. Kiki nakoze? Kuguna omusaayi gwonna ogukulukuta. Kati olwo munsonyiye. Bi omusaayi gukulukuta mbolo bamusonyiye. Munsonyiwe mukinga omusaayi gukulukuta. Tambiro likaze. Wabula ettambiro likaze. Yange likaze. Ettambiro likaze. Owekitiibwa. Sebo. Mwenye ekyokukola.
ekyokola okimanyi mujambula tonyooma abayina abo beyeesiga nga bwe twalina musajja waffe wano nga yeesiga musajja gwe bayitanga Maria Mungu olwo musajja gwe bayitanga Maria Mungu ng'omukulu atowa butoyi oda n'amuga ekyokola okimanyi kaakano omukulu ono ayina mujambula ayina tonyooma abo b'ekyokola bakimanyi kali enkeera laba embeera bukedde ono envubuka yafunye ekirooto ebirooto aloota byabagagga aloota birooto byabassekabaka bw'alengera Namulondo ate eri ku jjinja yeewanisa agala agenda agituulemu maama amaanyi n'ebirowoozo alina bingi embeera mbi maama ali wano ategeka buku kikikula mwana wange kiki kale naye maama omuzaba tusigala mu mbeera y'okwetulako nga tetupakasa kale naye maama bwe tunaasigala mu mbeera eno y'okwetulako nga tetupakasizza tunaamalako tunaasobola naye mwana wange okupakasa tekukuleetera emitawaana ate okupakasa kuba kwetaaga kutambula mu byalo ng'onoonya ekkatala gy'onoolijja kunu maama naye tutule butuuzi waka buli kintu kyenkubuuza buli pulaani gyengezaako oleeta ogirinnyamu maama sikutegeera ate bwe ŋŋamba kino buli pulaani gyengezaako okuleeta tuyiye tuyitewo ogirinnyamu ate bulinnya okweraba mu mbeera bweti nkooyo okulaba nga tubona maama mu butuufu nkooyo okweraba mu mbeera eno okulaba nga tubonaabona twetaaga okubaako kye tuyiiya tojja kubisobola mwana wange tojja bisobola bino ekigambo kintamye ekintu sijja kubisobola mpulira nange nkyetamiddwa maama gwe buli kaseera ngamba sijja kubisobola musajja alaba ng'alina ku maanyi wuuno avubuse kino ngamba sijja kubisobola ebyokutuula obutuuzi maama njogera ku kino ngamba sijja kusobola kiki enaasobola nadde saagala kugamba bintu bino kaakano maama mugamba nti maze ebbanga ebintu bino nga saagala biggamba kyova olaba saagala otambule kubaako gy'olaga ku kyalo ky'abatulege ekyalo ky'abatulege gyenkuzaala gy'ozaalwa azaalwa ku kyalo batulege agezaako okumunnyonnyola maama lwaki tayagala mwana ono kugenda kukolaakola bintu byatalina kukola kaali akaseera akamu omwami ng'asuna endingidi ne mukyala we nga bw'agiwuliriza ebbali ye maama noono paka ku 10 tuyime kono leka nkusunira endingidi paka ku 10 bali mulaavu amusunira endingidi bw'omanyi omukwano baseka bwe basanyukamu kinkuyimbira buyimba obwonna ono emukulu gwe bayitanga tebikisa olira omulangira omulungi ogenda omunsolera kitaawe yali tebikisa Ssekabaka tebikisa yali kitaawo ekiki n'amugamba nti bazanye ye yatta kitaawo nno kaakati Ssekabaka ono yali muganda we omukyalo ono n'omwami be bali eno munda era nga tulina okukikola balina okukolwako kaali akaseera ako kwe kulira akonkona bwekulira akonkona ku luggi obwakabaka ono yali abuluddemu ng'abweyagaliddemu nnyo sokoleke soko genda olabe munnange yali eno ne n'abakyala we kwe kuwulira ali ku mulyango n'akwate ku bakyala be tugenda maaso efirimu tulaba omumpembe kaakadde omukyala ali lubuto by then omusajja agenda okuvaayo wowe nnyabo maama omukazi yawulira miranga gya bba yayitamu buyisi era musajja watu kayiseemu katonda wa oba omukazi yayita wa bayitawe ne manju kati mwamu eba ne maama ekibadde onkumidde mabega ogamba ebbanga lino lyonna nga toŋŋamba yafa bufi maama yali yasirika kintu kyonna kyemmanyi ye yali alowooza nti kitaawe yafa bufi
bulwadde oba kintu kyonna kitaawe batamutte. Tondaga okaba bukabi. Haga ne maama obadde nga tondaga okaba bukabi nga tumbulya kikigenda maaso. Mwana wange mbadde saagala oteekako kugenda kuwoolera. Ekituufu kiri ndi nali saagala ate obeere mu mbeera yakwagala kuwoolera bintu ng'ebyo. Wooleranga. Era nga kyensaba kiri kimu kyenkulamira towooleranga. Abasajja abali mu buyinza kati we twogerera bawamba buwambe era kitaawe wono gwe batta. Omukazi ono agenda okukwata ekkubo okudduka. Yadduka n'omwana mu lubuto. Ye mwana ono gwe yazaala. Era ne bajja baboneebonera eno. Maama ebbanga lyonna litayagala mwana we kukwata kkubo kugenda mu simanyi agenze byakkola simanyi biki ng'ekyo kyatya. Ono omwana yali mulangira. Kitange waba yafa. Bamuziikawo wagenda bewo. Kaakano namugamba taata bw'aba yafa bamuziika wange ndenda bafa zaali amalaalo. Siyinza kulimba. Munisinza nakulimba. Yandeka n'olubuto. Kitaawe yandeka na lubuto lwo. Olwabyo okumutta nadduka budde. Era bwe baamutta n'adduka misinde. Ali mukwano gwe baali bamuyita Kamukamu. Era ndaga ennyumba eno. Naga yalina mukwano gwe gwe baayitanga Kamukamu. Kamukamu ye yandaga ennyumba eno. Bwe tusirikidde ebbanga lino lyonna we twekukumye nakati. Gaamuyita musajja atubabonyeebonye. Naye akajja akimanye ni kitaawe batamutte. Kandi mune maama nsaba kunsonyiwa. Kituufu nsonyiwa. Mbadde sikimanyi nti obonyeebonye ku lwange. Abonyeebonye bambi mukazi watu. Ono gw'olaba ali n'abakyala mulamba. Ensi kukyuka naye munnange. Abantu babaawo nga baaliwoko. Era mwana mulenzi kula yakakimanya. Kaakano ssebo Bwakabaka bano be babulina buli mu ngalo zaabwe. N'abakyala yuno bameidi bali mu kulima. Mama n'abakyala njagala tulime taasekawo oli omanyi ono yeepanka nnyo nti bwakabi. Siyomba obadde omumenya bulijjo. Wabula bulijjo siyomba omumenya. Mu bulijjo ono akongola. Leero kaamulageko. Tusindane. Kale kisinzira ku maanyi gammwe tulaba anaasinga. Bali ku nkumbi. Kumbi ekwajja. Kumbi ogiwulira. Enkumbi giraba edduka. N'abakyala. Naye n'akyala. Oli omukazi gwe baleese emmanga gyali. Omukazi oli gwe baleese emmanga gyali. Ku nange simanyi. Bamusonyiye simanyi. Ha! Maama nnyabo tekisoboka. Tekisoboka. Kyala nkubulire nze olweggulo nabadde ngenda kunaaba. N'abakyala nabadde ngenda kunaaba olweggulo. Kwani ku mukulu nannyinimu. Amaaso nagakubye ku mukulu nnyinimu. Era nga bonna beetoolodde omukyala. Gwe omukazi bamwetoolodde bonna. Omukyala oyo baamukubye nnyo n'ekirala ate kiralika baamututte eri mu ttambiro. Omukazi baamukubye baleka baamututte na mu ttambiro. Sirika! Obumwagu lwaki guweweera nnyo gwaluwewere? Mwe. Naawe. Siyomba naawe. Mukyayagala okuwangaalira mu kisaakaate. Bwe mubanga ekisaakaate mukyayagala okiwangaaliramu. Mumanye we mukoma. Ogera nga buli kigambo. Ebyokulokompoka nga buli kigambo kimulengedde mu lubiri wano. Nange nabirabye. Ebyo byoyogera nange nabirabyeku. Ali mumpulidde nga njogera. Mwe mwali mumpulidde nga mbyogera. Oyina kusirika omumwa gussa. Nga gamalanga gwogera bigambo byonna. Si mumalanga gwogera bigambo gambo musimanyi twalabye kino. Gwe. Olubiri olumanyi. Munyuke tugende. Munyuke tugende n'ogenda n'abakyala bagaya tu. Musamwasamwa na bigambo musimanyi mwamuleba mutwala mu ttambiro. Tugende jangu kwate n'akatebe gwe tuve wano. Tulaba omumpembe part 1. Akaalo k'abatulege. Buli Obwakabaka byolaba sirika. Neurodies Corner. Videos. Natenga bulijjo. Kaakano tudde mama wakula. Mama. Kula yuno. Mwana wange. Inabizi bibadde binenze. Hizi badde birobedde mu kidomola. Neze. Mama no ngenze. Naye mwana ng'ogenda tandikirawa. Kula agamba kagenda ayiye. Nga mbuzabuuzako ku bantu. Kangenda ati simbuzebuzeeko ku bantu tulabo batuyinza okufunayo munnaye kantu.
ne mwana wange ogenda tambuza bigere paka wa ebigere paka wali waggulu ku kasozi wali omuka kali ngenda kutambula nyambuke paka kasozi wali waggulu ayinayo mukwano gwe ayinza okumuwa kagaali teyateranga kutambula kusukka kaalo kano kana akatundu baali bamaze ebbanga nga beekweseewo laba n'empale funayo ku bisaatu ebirala n'empale naawe ogenda kugenda mu mpale eringa ekiwunda empale eringa ekiwunda ndooza kanyambala kiri ekyakitaka kale kanyambala kiri ekyakitaka maama bwe bigaana n'okomawo tolemerako maama bye yalinga atya ti omwana ono munnanga ate ayinza okugenda eyo gyagenda n'afunirayo obuzibu abeerangawo n'anoga ku bumwanyi n'alima nga bw'omanya embeera y'okweyiya abalidde ku ttimpa bakoze batya tudda nno ku bwakabaka bali mu kumusiba ku nviiri wamma n'abakyala fe abakozi bo ne bali ab'omu mbowa eri abambowa bwe tuyagala kiba kirungi tumaze okukakasa si lugambo bugambo wamma kati ntegedde si lugambo bugambo kireka mulimu akantuntu mbambowa wano bano bameidi n'abambowa bameidi babeera ku n'abakyala bambowa babeera ku senkulu siyomba ne tonyoma kaakati nowulira siyomba ne tonyoma bali babiri balinga balaba bolaba enjala n'obwavu batambula kumukumu ekiki sooka olumpe empulire boogera bameidi basirika yegwe obijjawa bani byogere bawanda ono esiyomba mbwe siyomba ne kali akambowa akatambula ennyo n'omukulu bakayita tonyoma leka akato g'ak'omuzeeyi n'omuto ojja kulaba enywa naawe naye bannange tagala mumpe lugambo kati ambuzaabuza ono tayagala mumpe lugambo atandise okubuzaabuza n'abakyala balumuwa abaana balina olugambo wano kugulire luli twali tugenda mu nnimiro naye naawe obadde ki byonna ayagala kubijjayo abimaleyo onkimugambe luli twali tugenda mu nnimiro bamali twali tugenda mu nnimiro siyomba yena akabina abigula bwa siyomba ssebo nga yina akabina abigulira tonyoma siyomba nga bulijjo totambula bwo sinyoma namuganga tutambula bwotyo siyomba bulijjo mbw abigulira tonyoma abana abigulira tonyoma oyo kyomugoba bampalanira ki wama n'abakyala nze simanyi banayo balwaki ampala noono kyomu mbu bamuwalana yayina akabina ke bakamuwalanira ono wa lugambo lwe lumusumbuwa bano lwaki tosirikako bana amaze nakkiriza byaddala okyeka naye bantu mmwe mulina okukola muve mu mboozi z'ono mmwe wamma ono w'olugambo yaleeta obuzibu kaakano olaba omuntu w'olugambo aba mulungi era olugambo si lubi naye obuzibu nti abantu bakyusa mbongeramu ekibatta kuba kuwaayiriza omuntu lwakeera ku makya n'aleeta olugambo aba ayagala ateekemu kali akawoomereza olugambo ow'olugambo asobola okwogera kimu nga kyekituufu n'agatirako ebirala 10 nga bulimba kuwoomesa mboozi kaakano akadde nga kajja katambula tuli mu Bwakabaka okuddako ebbali eno maama yeebuuza omwana yagenze atannadda omwana yagenze kula yalazeewa yagenze kufa kupakasa kuyiriba mirimu mwana yabuuze kiki abadde tatambulangako kugenda wala mwana ono tabadde muze gusula mu kyalo alazeewa kula mwana kula akuttewa nani kanjire nga nkola emirimu gyange osanga munanga anaalabikako kali mukazi wattu nga aguma nga bw'omanyi senkulu yuno ali ne basajja be tonyoma wanjiseba owekitiibwa kano kamukeni kayinza okusasulira kyekankoze wulira enderedde
Gwatise. Nani kalonda mugwe. Kandi bakagenderere. Kujambula. Kamukene. Steve. Waliwo kamukene akogerwako. Tabiro yange likaze. Mujambule tambiro likaze. Genda mu ttambiro. Genda mu ttambiro yanguwa. Yasooka n'atulano ne musajja we Tonyoma ye muwi w'amagezi nno. Kyayanjokyezza. Mukulu akolodde. Ali awo yewuuze obusungu alina bungi kamukene kayinza okukola kakusasulira kye kakoze kamukene kyako. Kati ali wananywa kyayi umanye omuntu okumukunyiga ennyo. Ate n'ebirwadde byeyongera. Kyayi amutuzaawo. Abadde atya omukulu. Yangu oyite n'abakyala gwe omukulu atabuse. Omukulu embeera etabuse butabusi. Kaakano nga basindika Mujambula. Owekitiibwa Ssekabaka ate gwe kikyoliko tawa okwenda Tonyoma nga mukambwe nno wina kuuma wali atoli wano weefudde musawo mwewa departments ze mutalina kubaamu akukyapirawo kali omukulu bereeta busiba n'abatatuuka kikiye n'abakyala bamuleeta oyinza olowooza baleese dokita nno omwami ate muwadde ki okutabuka ati ate tumale tumanyi musajja tubadde mu kunywamu awo bannange muleetere katungulu cumu mwanguwe ne kaakano tudde eno akawungeezi bamaidi emirimu bagikola butaweera bane baswiti mukulikeeyo bava kutya abankuba naate muzitadde mufo kyozireeta naate enku muzikomezaawo bakooye naye namwe muzireeta ano kumpimpi kuba naffe tukoowa tozisombo zijjeeyo gwe twala nti tukooye olinga agamba nti wedda tuli mu kuzannya kale nkalekaaya kyemwagala mwe abaayi Sesam. Nkanga. Chichi na watukanga. Nkanga. Nkanze. Akanze banne. Chichi. Mwala biko kuchifuna kuwale. Weda. Abadde chi. Omukulu mwamulabyeko. Chief omulabi naye nga ina tasalika ko misale. Chief. Nga kira kubonye kubagendo. Omulabi. Chief leero mulabi babanga obukambwe bwaliko kirabika leero waliwo gwe basala obulago. Eri mu ttambiro. Yayina ettambiro gye baatugiranga. Olinga matamayiti wanne kira abantu bayita banatuulira n'osu. Obadde kina waayogera ennyo abantu bayita n'ekiro banaatuulira ng'olwo. Okutuulira saawa zino gino mukyonyereza. Neka naawe ng'ani atuulira ku gino emiti emyereere. Luli olubiri lwabeerangamu amaaso n'amatu. Olubiri wayinanga kwegenderezanga nnyo kubanga oyinza okwogera ekintu ng'ate waliwo akuwulira giba mitawaana. Kaseera. Lengera. Ebyamakulu biri bayita. Mwe mujja kuyitwako n'ebyamakulu nze mbabuulira. Ekiki. Lengera. Olugambo. Baleetedde amawulire ate muluyita lugambo banne mubadde kimmwe. Ono buli kaseera abeera ayogera. Tugenda maaso tulaba omumpembe. Kaakano omukulu yuno. Tannaba kudda ngulu ali wano bamugiraagira. Kwe kusituka. Abadde abatiisizza. Bamuwadde katungulu cumu awo n'ebirala. Kyaya mulakiddeawo kakana embeera etabuse. Mukwate mpola mpola bannaye temugira. Wakitiibwa nawe badde ontiisizza nnyo ate kiki? Awo nno wootira Katonda akulesa entebe eyo n'obukulembeze bw'oyagala ennyo. Tani obukulembeze babwagala nnyo naye Katonda abikulesa. Abatannayagala bwagazi. Ono just kacyayi kamukanze kanzaawo kamutuze. Okakana tamanyi biri ku nsi. Bamugize gizaawo bamuwadde katungulu cumu. Agenda n'okudda engulu ng'ate omukka agusika tegujja. Kiki? Wanjisebo. Azze engulu naye tayogera ebigambo biganye okuvaayo tebyatuka. Olabika ayagala kulya ku mbuzi. Omanyi ali ayagala nnyo nnyama. Musali eri embuzi y'ennene. Obadde kyani agambye kusala embuzi. Ebigambo tebyatuka biganye.
Ya. Tukoze tutya? Munkoya bukoya nammwe. Kikisebo kyogamba. Tebabitegeera. Katonda w'amaanyi mutye. Omusajja takyayogera. Kaakano enkeera. Obwakabaka bulimu eminyama, eminyonyi, byonna ayina embuzi ne ssekoko ayina embaata. Ogenda okuddako eno. Hey! Kula baamukutte. Yuno mutambiro. Yesu kenatera nga bulijjo tolekedde entandikwa yatugenda maaso saagala gisubwa ate nate. Ekyatandika butandisi Moonlight Film Production nate. Moonlight Film Production batwesako entandikwa ya sinema mbulambalamba. Moonlight Film Production izi ekyali ntandikwa saagala gisubwa ate nate batusako baleese eki kino. Awamala Leonard Film tukyatandika tugenda maaso kuva mu New Lords Corner. Film bagiyise omumpembe oba akaalo k'abatulege. Yetandise mbulambalamba era nga saagala bakunyumirize. Nagaye tolina kusubwa abazannyi baabo mulembe. Era nga bwe mulina abagalafiyo nakwerezanga n'abakyala mukano. Tutandika butandise firimu eno ebitundu byonna tubirina erina ebitundu bibiri. Kimbowa Seraldi akwerezanga Kula. Kwotadde mwana mulana Matastera akwerezanga Siyomba. Ekyatandika butandisi New Lords Corner Videos. Songa Wamala Leonard akulezanga chifu bazanye. Anange katumunu Seru Uwaji Godfrey akulezanga Tonyoma. Ekyatandika mbulambalamba era nga saagala bakunyumirize. Kawesi Alex onakwelezanga Mujambula ate nga tulina kwerabira nti omukuluzi waddeewo yakwelezanga Chief Tebesikisa. Chief Tebekisa. Chief Nancha Evelyn one mama wa Kula. Kimbowa Seraldi producer. Ekyali tandikwa era nga saagala gisubwe Wamala Leonard naye producer waako. Ekyali tandikwa Seruwaji Godfrey. Tutandika butandisi Kimbowa Seraldi ye muwandiisi. Nagambye eva mu New Lords Corner Videos abakutuusako firimu enkuyanja okuyitamba agents ab'enjawulo. Kimbowa Seraldi n'abagala Fiona yakoze ku kya makeup ate nga Seruwaji Godfrey yakoze ku kyebambalo. Gladstone Ike Kasozi director of photography. Menelik Seraldi yakoze ku kya kamera. Tutandika butandisi Gladstone Ike Kasozi ye director oba editor. Kizamani Sulu Sejemba ekyatandika. Kakano mufunze tulengera akaalo batulege. Akaalo batulege bwe kate kafaanana. Era ebbali eno tulengera aliwo abateze enjiri. Bayizi tandise n'abayizi kutale. Gwe simba enkondo enywera ate bw'okola ensobi ejaleeta obuzibu. Eri ensolo balina okugikulukusa emisindo gijja waggulu eri ku lusozi giserengesa. Wano erina kugwa bugwi mu lutuula. Tereza wali akantu akalina okugwako obugwi obulungi ennyo. Ekyali ntandikwa. Kaakano ogenda okulya bagitwala mbirimbiri. Ensolo bagireeta ku kizigo kweri. Ku kizigo kweri bagijja waggulu eri okugiserengesa eno ng'erina kugwa bugwi mu lutuula. Ekyatandika. Yiyo. Balina kugireeta ng'erina kugwa mu lutuula. Ogenda otuuka mu lutuula. Bannange tugobye empewo. Balabika bagobye empewo ate ensolo erabikako. Ekutewa ko nsimanyi. Simanya agikanze. Ani akanze ensolo eyo? Mwabasayire embaliga mu nnimiro yange mwagala ki? Kaakano bagoba ensolo okujja okumpi n'ennimiro yonna mukadde omu. Olusuku. Gw'olina amagezi kono gw'ontwala mu kaabuyonjo atalina magezi. Ni gw'omanyiira. Ensolo. Kale mulabe n'omugama. Abayizi bano balina emize egy'okusaatuukiranga mu malimiro g'abantu. Gwenja kukukuba effumu kamanyira ate nno baba bakambwe. Oyagala kutumanyira. Kinulaba omusiru ono. Tugamba ensolo yaffe tubuzeeko ate
twala eri temuntiisatiisa mukiddemu kale mugenda kukola kimuddamu ne muyigira ewange Mugeza ne mushiddamu. mukiddanga mujja kundaba kikazi kyeka kisiru kino omukazi yabatabukira Mwasamirire nnyo ze bwenno mwasa ambako nti mulina kuyigira baba bagamba nti eno gye mulina okuyigira embwa zino kiddamu. bayigidde mu lusuku lwe eriyo abantu nga bakambwe nga yetaagala muntu ne bwoba oyise buyisi mu lusuku eno muntu lero talye ku nnyama muntu lero talye ku nnyama olaba ne bahive magujja n'embwa nazo ziwuliranga mutuufu omuyiggo guno guzikoze bubi nnyo nakyala asigala ayomba akaalo batulegekeeko tutandika butandisi tulaba omumpembe kaakano twaddako ebbali eno waliwo gwe tulengera ati aba enku 7 asuula mu kkubo enku bw'ati aba bwakanyuga eno asudde 7 mu kkubo kumbe waliwo emmoloka y'omukulu konvoyi eba egenda aba ekikyate mukama wange sebo ekitiibwa waliwo asudde 7 mu kkubo 7 mugijjeyo mukube ekibooko za kitegeere ono omukulu yali mukambwe kumbe ogenda okulaba abambowa bajja ne basooka bajja 7 mukazi wattu abadde ati abankuuze gwe nnyabo oyinza otya kusuula 7 mu kkubo tomanyi nanyini kombo yeno bamuzinyuula wetaaga kuba muntu kombo y'omukulu eyitawo oteeka kotya 7 gyo mu kkubo talina kisa bakuzinyuula kibooko ng'akanudde amaaso bwempi pizifuuse empi kibooko bannange kaakano bwe bamalaawo nga basimbula kweyongerayo Kumulambe gwa telekisa tetwayisibwanga bwe tutyo n'olina futwa n'effubitizi. kaakano ogenda okulaba ng'ono omukulembeze ate ye alabika gwe bayita musibira mu bbwa era nakyala yasigala yejjusa omulembe gwa tebekisa gwe tebaabonaabonanga nnyo bwe bati naye ate ku gwono kisusse bakuba n'abantu kibooko muddawo ne mwevuma abakulembeze naye ate bakuleetera omukulembeze ng'ate ye oli mulala nnyo kaakati nno mutaka yuno Ssekabaka buno bwakabaka bw'olaba obwakabaka bw'abatulege era mwe muli omumpembe buli bwakabaka bubaamu omumpembe waamu abeera Ssekabaka Ssenkulu kaakati omukulu yuno yasindisa abayizi be abatabaazi bagenze kuyigga awuli ayagala kulya ku nnyama baali abayizi bange bamuyizi tasubwa mbeesiga tugende tugire nga tunywanywamuko nga bwe bajja bayitawo singa ndo bandeetera guno ogw'abazzukulu bansamba wabula bwe bandeetera ku gw'abazzukulu bansamba kijja kuba kinkoledde ye Ssekabaka ayina abambowa be bano tutandika butandisi tulaba omumpembe ye firimu New Lords Corner Videos bakabaka mukutuusako firimu zino ez'ebina Uganda Kampala Uganda yonna kaakati nno twayitawo eno waliyo ekyoto kirina okukumibwa kubanga essaawa yonna omunyama gujja essaawa yonna omunyama guyingirawo abambowa ekyoto tekirina kuzikira Senkulu ng'ayingirawo ebyo bye biraato kuma mangu ekyoto naawe gwe omuliro tegusanyusa sajja abatabaazi bagenda kujja n'omunyama essaawa yonna ate olyawo ojambula gendo leete n'abakyala kuno kale ssebo w'ekitiibwa yatuma mujambula aleete n'abakyala mujambula buno bwakabaka ono ye abatulege essaawa yonna abayizi bakomawo n'omunyama kaakano n'abakyala baamutumya yenna abakyala ono tukyatandika firimu era ng'ebitundu byonna nagambye tubirina eva mu New Lords Corner bagiyita omumpembe part 1
munnange essanyu jereere omukulu akutumiza n'abakyala yajja mpolampola yajja akaaga okujja okusinkana omwami mu byoto eno ssanyu lyoka kwata ekkuba okujja aliko bamaidi kakano n'abakyala yajja Kabite Nkwiso je tuleko wano munne kwiso je tuleko wano nga bwe tunywamu nga bwe tulinda ate abaleeta omunyama emberenge yange nywemu ya kuyimbira buyimba obwonna gwomanyi lwaki obuyimba obwo mbukuyimbira nzalira omulandira ye yayimba omwami yali musanyufu ng'akimanyira essaayo yonna mukyala wagenda mukubirawo eddangira kaakano omulangira yekkulu oyo n'agamba munnange tebikisa ye yali omwami wange omukulu bazanye gwe yatta bazanye kati yekiifu aliko obwakabaka buno bwolaba buba bwansikirano naye ye bazanye yagamba tulina okukyusaamu yawamba buwambe obwakabaka ate nga gwe yatta yali brother we oneeguma kaakano omukazi wattu akaaba ekisinga okumuluma yafiirwa bba ate n'omwana we tamulaba kuba omwana gw'abadde agumiddeko ebbanga lyonna tokaaba kanaakaalo ne bawulira akaaba bukaabi oba olina okubannyonnyola lwaki okaaba kaakati nno okula nga bamuwadde emirimu yafuuka mumbo wanno wa lubiri mukulu yamugamba nti sijja kukkiriza kugenda wala nakaalo kano emabegakaawo nali mba musinzizo nali nfuluma bwe nti nendaba omuvubuka kagaali kaakano omukazi wattu n'emmotoka ezijja amugamba nti yali ava musinzizo emabegakaawo oni naye bamukwata bukwasi ng'ava musinzizo ayina emmoloka ze yalaba ezaali zijja naye ng'alengedde n'omuvubuka kagaali kasimanyi oba ye yali mutabani we kali kye saamanya kye kino oba ndi yali mutabani wo naye nga kyategeera nti omuvubuka oyo baakwata mukwate muvubuka yali kagaali naye ng'ate waliwo n'emmoloka ezijja emmoloka zaali zaani kyekyebuuzibwa baali bawembule kiki omuvubuka baakwata mukwate kakano olaba siyomba bona amaaso gamuli mu ngalo uno kiki bwamagamaga wayi kiki nsimbire mpulire kiki ng'omagama gubadde ogamba ki wayi siyomba siyomba sikitegera njagala kugenda kwasankumu kiki agenda kwasanku obadde ogamba ki ndabadde nkubuuza luli lwenakusanga nga bakusibye emigwa nga n'enkuba etonya ali okoze eki lwaki ate ombuuza ekibuuzo ekyo ani mbuliraako ayagala kumanya ki ekyamusibye emiguwa ono yali kandooya yemugambe mbozi no nzibuzibu bintu biwanvu biri awo bwe bityo munange natomera chifu eki nali nva kupakasa nga nva kunoonya mirimu ku kyalo kaakati wali wala nnyo okuva ne wano kalinga bumanyi munange nali ngezezaako kugenda kutetenkanya tufune ekyokulya nze ne maama wange era nga bavuddemu bali awo wabweru emmoloka za chifu yazisanga bwe yali ali kagaali oba kaagaana kusiba gaali kaagaana okusiba kati chifu baali bavuddemu nga bafuluma emmoloka bali wabweru waazaawo kula wasima tukootya nange we natomerera chifu kono gwe wasima tukootya kaakano tonyooma ne mukama we seyandibanga yakomyewo kubatulira agamba nti yawulidde oluvuuvuumo
nti omukyala oyo yalibanga yakomyewo ku batulege kuno omukyala obulabe owaye togayanga kyezinze omukyala tayinza kuddako ne bwakomawo kikyayinza okukola onamuga togayanga kyezinze munange ye mukyala owa muganda we eyali baddenga n'abakyala era ng'omukazi oyo mbu yali yabula naye ne bw'aba waali tujja kusindika basajja baffe okunoonya akaalo konna n'abo bagezaako okuba nti bamumanyi nga bamusirikidde gy'ali tujja kubakwata tujja bakolako nakusangira wali eri bali bakubonereza kyoka nakusanga ali wali ku kibonerezo uno yatumira moloka za chief olaba abantu bebateekamu ako akantu tebava naye gwe olina ekyenjawulo okimanyi bebateekamu ako akantu tebakasibatuka ndowooza muge niwe bwosanga ndiko ekyenjawulo tomanya olina ekyenjawulo banaye nze nakulabye edda olimu ekyenjawulo lwaki akaseera kowajjira kali amugamba naye gwe olina ekyenjawulo okimanyi akaseera ako ewajjira nze nali manyi nfudde amazzi ge yamuwa gaali gookya omuwala ono gamutaasa omulenzi ono gamutaasa nnyo yamugamba mwana gwe weebale nnyo mbutuufu era nasiima ono yamuzza engulu kiraba enno kirina ettama kyonna tebakola gwe ngompa n'ettama genda gwe mala okwasa enku siyomba kangende ge kankireko yasa enku baayi gweri oke baayi ate baayi siyomba tatandise tugenda maaso nagambye eziva mu Neurodies Corner videos Neurodies Corner bakabaka mukutuusako firimu bagiyita Omumpembe tuli ku kitundu ekisooka era nga ebitundu byonna tubirina kaakano oluvannyuma bakwata ekkubo mwana mwala ono siyomba yabeeranga nnyo n'omulenzi ono batambula okujjako eno ebbali obwakabaka bunene olubiri lunene waliwo ne gye batatera kutuuka gwe sooka oleke gwe kino ekyalo nga ate kiriko ebintu ebitalabika kalijjukira ono gye yali yakulira eri yali musajja alina ebintu byatalabalabanga naye ate yeewuunyiza kubanga bingi byatalabanga byatandise okulaba mu lubiri era omuwala amugamba nti gwe wakalaba bingi bikyaliyo nno naye eyo nno baagaana abantu okgendayo eki sajja oyo mbu alina gyatugira abantu gyabateeka abantu gye batalina sajja eka mutemu wa ddala mbadde ntandisa okukowanga wulira gwe kaakano tudde eno simba wayiza okwekongako mwekimanyi Pulira amaloboozi g'obunyonyi. Owulira amaloboozi g'obunyonyi banaye gatandise otuyita. Ate galeka gavamu ekyo ekibira. Galeka gava mu kibira eyo. Olika bulungi. Webula owulira amaloboozi ago. Feninga agadde ekirayika ennyonyi ennyonza ze zikaaba. Tugendeyoko tulabe gweri. Kaakati nno nga bayitawo. Kati na bulijjo bijjayo gyondeese. Gwe kyogamba eno gyondeese mutera okujjayo. Kimuleese eno mu kibira ssebo. Bannange. Kula waliwo ekyesuubo naawe. Mana ekula waliwo ekyesuubo tugende twesuubemu nno. Kyekibira. Siyomba. Abula siyomba badde ajja kunteeka mu buzibu gwe. Nze nsobola olinnyayo naye gwe onaakisobola. Leka nze nsobola olinnyayo gwe onaasobola. Naye leka gweri. Bazze ku kyesuubo. Nze no waliyo obusaanyi. Bana aliyo obusaanyi kyokka naye. Obusaanyi. Tutya busaanyi obwo ebyo bya bulijjo obusaanyi nabwo bulina kye buyinza okukola siyomba ne baneekula kati yagala genda nga tonsuubye mukono genda wali linnya tugire alampa nkuwalampa teekayo okugulu teekayo okugulu gira teekayo okugulu agenda teekayo okugulu okugulu akutadde kigenda kwesuba nga kidde kijja kwesuba nno nga kidde eno nywera ataddeyo okugulu kitetenkanya wabula oli kika kitetenkanya mwana gwe nkulabye kakati nno ssebo kkula ne mwana muwala siyomba olowooza nga enkolagana teyeeyongera kugenda maaso olwako okunywa kali ke yamuwa y'omuwala munna ebintu bino munne katonda yaba abigeze
muntu asobola okulaba omulundi gumu n'akusiimira weera ne mukwatagana. Omuntu osobola omulaba omulundi gumu ne mutakwataganira weera n'okimanya nti nze n'oyo tetujja kukwatagana. Kati y'embeera eyo wakati wa mwana bulenzi kula zikulabe. Kwesoba kugenda maaso. Naawe nsuuba nnyo tekinsuula. Kyesuubo giri emiti mikulu. Girina n'ebyesuubo. Kati buno bakyevuba bwebwengedde Kitebe. Tugenda maaso. Bazze. Bagudde ne ku matungulu. Eve okugambye. Ogalabye. Manya ogenda gatolimanyi. Bale manyira ogenda kuŋŋamba togamanya matungulu bajjange ne bagalya. Tugende wali. Tugende. Sokoleke tugende eri tulabe. Sobokuba mpola kubikoola. Gira mpola obusaanyi. Ne tezituluma gwe nsiri. Dawa muno mu kibira. Bali mu kibira. Ali ne meidi. Kaakati nno ono omukyala abaali wano bali abasajja batandise dde okukola save. Omwami omumpembe bamuwadde olugambo ne bamugamba nti omukazi oli ayinza okuba nga yakomyewo kaalo. Era yasindise musajja we Tonyomo ogenda maaso n'okukola research okunoonyereza mutaka yuno ali wano abirowooza. Mukazi bw'aba yakomyewo kaalo abigattagatta tajja kunfuukira buzibu. Muka muganda we gwe yatta namwandu tebikisa bw'abanga kwali kaalo. Oli yamugaye Tonyooma nga kyezinze engula eno gy'ayambadde eriko akabuuza terina kuba yiye. Kaakati nno mukulu yajja n'atumya gamba bonna banno bayite mbeetaaga wano. Abaweereza mwenna. Abaweereza bambowa bameidi mwenna. Omukulu abeetaaga mwanguweeko. Omukulu atwagaza ki? Oba okuterweyo oba oli mufumbiro oba oli kuki oba okulokota nsaka vaayo. Emisinde gyokka gye baaleeta ono yagwa n'ekigwo. Kali baba kuŋŋaanya omukulu abaagala. Mujambula yita abasirusiru abo basigadde. Kaakati nno Mujambula bamutuma ogenda okulengera omukyalo ono munnaddiini kwotadde maama wa Kula. Tambula mutambule. Babakwata ne babayisaawo. Sebo babagwako kiboko. Kula agenda okutunanga nnyina. Akasajja kaamukutte dda. Ojja kulinda ekyokubiri. Nyina muwambe mukwate wajjo mu lubiri omwo.